Mize w'amagye mu Uganda CDF General Muhoozi Kainerugaba yafulumizza ekiwandiiko ku Twitter yoba XA n'agamba nti omuntu yenna gwe banaakwata n'akakofiira oba ekyambalo ekyefaananiriza yunifoomu yaabwe ey'amagye akwatibwe bunnambiro. Yayogedde ebigambo bino nti opposition abo simiba Nuupu simiba FDC we bakusangira n'ekyambalo simi buno bukofiira kululo biri serious bizenga byogerwa abakulu ba polisi nga babirekawo kati CDF yakyogedde General the next president omukulu Muhoozi Kainerugaba n'agamba mwe simi mwafuna n'amajega mweyo mutekako n'amayinja osanga olinga aliko amayinja 3 ng'ate wabiri musimi yavunnamiro w'amayinja 3 nimutekako obukofiira kati ebyokusaaga biweddewo kati awo katulabe banga ne Bobi Wine naye akuhambala kati awo katulabe agambye kulino tatira muntu ku liiso bemweberere ne mweyita b'amagye oba mwagala mugayingire mwagala nga muwulira mwagala nnyo amagye mugayingire wembaga muwulira nti ageewa mweje mwagala aga opposition mulinde mujje mu buyiiza mubeere mu magye gammwe naye okusanga n'akakofiira tekyetegesa kubeera mu campaign oba oli mu wino otambula oba oli mu makaago ng'okambadde omusirikale nakukwata ojja kukajjuutuka. Eyabyogedde bamuyita General Muhoozi Kainerugaba president addako nga tumaze 2026 kati kakutande mujagamba tindo abamu temwasoma X temutuukayo kati fe tubayamba okubitegeera fe tutegeeza omuntu wa wansi togezaako n'oyambala ebyefaananiriza eby'abasirikale atali musirikale bw'oba oli omwowino yambala byowino bw'oba oli mukozi wa mu ofiisi yambala amasuuti yambala ekyo ky'olina okubaamu niyeke weefaananiriza amagye nga toli wa amagye sime bukofiira mwewazikyepe kuno ku bibegabega amayinja mwaka sinze mbyogedde General Muhoozi yabyogedde Kenya Media.